Ebbula ly'ebikozesebwa mu disitulikiti y'e Kassanda livuddeko abasawo mu ddwaliro okwesamba abalwadde. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Ebbula ly'ebikozesebwa liviiriddeko abasawo mu disitulikiti y'e Kassanda okwesamba abalwadde naddala mu kiseera kino eky'obulwadde obwa ssennyiga omukambwe, ekintu ekitadde abakulembeze mu kitundu kino ku bunkenke. Ssentebe wa disitulikiti eno y'e Kassanda Fred Kasirye Zimula ategeezezza nti bazze nga bafiirwa abakyala naddala abazito nga bwe batuusibwa ku malwaliro abasawo babeesamba, ekintu ekibaviiriddeko okufiirwa obulamu bwabwe kyagambye nti tagenda kugumiikiriza yadde akatono. Kasirye Zimula annyonnyodde nti embeera eno evudde ku basawo olw'okutyanga okukwata ku balwadde nga babateeberezebwa okuba nga battawanyizibwa ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe. Kyagambye nti bangi ku bo bafiiriddwa obulamu bwabwe, ekintu kyagambye kibatadde ku bunkenke mu kitundu kino. Wano waasinzidde n'awera nga batagenda kugumiikiriza musawo yenna anaagaana okukola ku balwadde n'okubawa obujjanjabi ne balyoka bafiirwa obulamu. Kyagambye nti bano emirimu gyabwe batuuse okugifiirwa senga tebeddeko ku nneeyisa yaabwe. Ye akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno y'e Kassanda Dr. Sentamu Lawrence ategeezezza nti wabaddewo okuka obuzibu ku bakyala ababiri abaafudde era nga kino kyavudde ku nteekateeka embi eyakoleddwa mu kitundu kino. Annyonnyodde nti abamu ku bo baadde bagezaako basindika mu malwaliro naye ne bafiira mu kkubo oluvannyuma lw'okulwawo akabanga nga tebannafuna babawa bujjanjabi so nga baabadde bazito ng'era baadde banaatera okusumula. Nambuulira nti abadde ne signs eziraga nga abadde ng'alina covid nekimufuula okuba suspect, naye wabula unfortunately babadde bapreparing okumuggyako sample nga tebanaba kumuggyako omukazi n'akutuka tewaggyeko sample naye nga confirmation tebaddeeyo. Oyo chance yafudde kuba babatuse mu Bende nga isolation center wajjudde ne bagamba bamutwale Mulago nakubye Mulago nga naye wajjudde kati kwekube Namboole munembaga abatekeke bamutwale Namboole. But unfortunately naye naafa, naye ekirungi kyoyo sample twali tu. Webale Ssebuufu baana ba Kintu. Emikolo egy'okwaniriza eddagala ly'ekika kya AstraZeneca doozi emitwalo 17,152 eryaweereddwayo gavumenti ya Bufalansa eri Uganda okwongera okugema ekirwadde ekya COVID-19. Emikolo gitandise mu butongole ku kitebe kya National Medical Stores Entebbe. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Oluvannyuma lwa gavumenti ya Bufalansa okutonera nnyaffe Uganda eddagala ly'ekika kya AstraZeneca eriyambako mu kugema ekirwadde kya COVID-19 wano mu Uganda eriwerera ddala emitwalo 17,152 nga lituusiddwa wano mu ggwanga Uganda mu kiro ekikesezza olwaleero wetujjidde ku mpewo ng'emikolo egy'okukwasa gavumenti ya Uganda eddagala lino mu butongole gitandise wano ku kitebe kya National Medical Stores ekikulu Entebbe. Ku lwa gavumenti ya Uganda, Minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng awamu n'ekibinja ekivudde mu Ministry ey'ebyobulamu kyekiriwo okwaniriza eddagala lino ate nga ambasada wa Bufalansa mu Uganda yaliwo ku lwa gavumenti ya Bufalansa okuwa eddagala lino mu butongole. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa kutereka n'okubunyisa eddagala lino mu Uganda Moses Kamabaale atunnyonnyodde enkola gye bayiseemu okutuuka ku ssaawa ya kaakati. Mu ngeri emu Kamabaale atubuulidde nti eddagala lino olumala okukwatibwa ligenda kusindikibwa butereevu malwaliro ago agalyeetaaga okwetoloola Uganda. Ekiri ekikeeseza olwaleero National Medical Stores yafunye COVID vaccines endala eziwerera ddala emitwalo 17,152 eziva mu COVAX facility. Twazifunye bulungi ziri wano mu tterekero lyaffe Entebbe. Tulindiridde omukulu akulira ebyobulamu Ministry ebyobulamu naye azifune mu butongole lwa gavumenti bw'amala atuwe listi ejja kuba etutegeeza wa wetutwala vaccines ezo okulaba nti tuzibunyisa eggwanga mu naku ntono nnyo ate National Medical Stores ready nga bulijjo okubatuusako vaccines zino. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza wano ku National Medical Stores Entebbe. Akulira akakiiko akali ku ddimu ly'okulwanyisa COVID-19 mu kibuga Masaka era nga imbaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo mwennyamivu olw'omuwendo gw'abannamasaka abakeberebwa buli lunaku abazuulwamu COVID-19.
Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. RCC Fred Bamwine agambye tikati okumalira ddala ennaku 5 eddwaliro ekkulu ery'e Masaka buli lunaku likebera abantu abali wakati w'ekinana n'ekikumi nti kyokka ku bano abantu 6 basangibwa nga balwadde ba COVID-19. Ekyennaku RCC agambye nti bano abazuulibwamu COVID-19 tebalina we babateeka wabula badda mu bantu ate ne batababuulira nti balina ekirwadde ki COVID-19. RCC walabulidde bannamasaka nga wakyaliwo bangi abakyabuusabuusa ku kirwadde kino ng'ebyokwambala masiki baabigaanira ddala wadde okunaaba mu ngalo ate nga bali mu bantu abangi. Tomusange Kayinja ku CBS. Webali Tomusange Kayinja. Abalabirira n'okubudaabuda abaana b'oku nguudo mu kibuga Masaka beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana ogweyongera ku nguudo mu kibuga ekyo naddala mu biseera bino eby'omuggalo gwa COVID-19 ogwaviirako n'amasomero okuggalwawo. Bino byanjuddwa ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Child Restoration Outreach mu kibuga Masaka ekijja abaana ku nguudo okubazza mu maka gye baava bwe kibadde kyegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'omwana w'omuddugavu olukwatibwa era lwakwatiddwa mu ngeri y'ekinnassaayansi. Akulira enzirukanya y'emirimu mu kitongole kino Kolenta Adaodu agambye nti olunaku luno we lutuukidde ng'abaana bangi bongedde okudduka mu maka gye bazaalibwa okweyiwa ku nguudo kubanga amaka mangi gaafuuka ga mifumbi. Mu biseera by'omuggalo abaana beeyongera mu kibuga ne lasitiya bwe kyali na guno omwaka era bwe kiri. Ensonga amasomero gano buli bwe gaba maggule gatwalako abaana bangi basiiba ku masomero naye buli omuggalo buli bwe gubeerawo bizinesi z'abazadde zikka wansi amasomero gaba maggale byonna bimaliriza nga bikosa abaana balina okuyiika ku nguudo okutandika kunoonya ebyokukola. Abantu buli bwe balaba nga amasomero gaggaddwa badduka mu byalo okuyoolayo abaana b'abanaabwe babateeke mu bizinesi. Kolenta Adaodu agambye nti obwavu n'obutabanko mu maka okunywa omwenge n'ebirala bye bimu ku bisinzira okuviirako abaana okudduka mu maka gaabwe wabula agambye nti ekisinga okubaluma ensangi zino be bazadde abatafaayo ku baana baabwe ne bafuuka abaddu mu nsi. Abazadde abasinga obungi sizoni ngene ya lockdown bwejja batunulira abaana ng'omugugu ne bagamba ofuuse mugugu siina gakuliisa genda weeyiye. Abaana abawala ne babasindika bakole obwa house girl. Era nze ndi musanyufu nnyo nti baayimiriza ensalo za district kubanga buli omwaka abaana bwe baagalawo amasomero babagaba Kampala wa ne babasindika bagende balera abaana. Abamu ku baana ababadde ku nguudo wabula ne bagibwako ekitongole kino kaakano batandise okuyigirizibwa okukanika okubajja okusiba enviri n'ebirala mu kibuga Masaka era ne boogera ekyabagoba ewaka waabwe omuli okubasindika okukola nga bakyali bato obutabanka obususse mu maka n'ebirala. Bwe bansindikira mu bwa maid nalina emyaka 13 ngende mbere n'abaana natuukayo ng'abaana bangi bakulu bakwisaamu amaaso nange era nenzirukayo. Step mother wange bwe emmere gyandiisa yetagirinaawo osobola omugamba kati nina ekizibu ngekyo nakugamba genda ogambe nnyoka ebintu ngaewe naffe bituluma ne tuvaayo naye nga kiva ku bazadde oba naanywa omwenge n'akukuba nga nsobisi yo n'agamba maama with step mother kikawalako kabbye nga sigwe wazibbye. Nze Nalmansi Rest biri Desemba buli maama wange yanzaala nansulawo nga nina omwaka 1.5 jjajja wange nankuza bwe nakula nentuka emyaka 10 jjajja nantwala Embalala nengina nenkola nengera mbonaabona nnyo omukazi ng'akuma agamba abaana be mbakuba mbabonyaabonya naye ng'omukazi anvuma era nze kale nkuze ndi mu bwawusigaalo nze nkulidde mu kubonaabona era ntambudde nze nga nkola nempaka era we neetuusiza engoye zinakoma okwambala mu buto bwange nga nina emyaka 10 awo engoye jjajja ziyakomako okungulira naye okutuuka wano nze yeeyambaza nze yeegulira buli kimu nina emyaka 17 kati saazi ndi mu nviiri. Nze Tumusibe Francis nva Kitovu nava Bunyoro bababonyabonya ba Steve Maza babatuma nnyo babakuba kibooko oluusi bayinza okugagenda olwo n'ebiduma by'amazzi 5 ng'olina emyaka nga 10 nga tobisobola bye bisinza obbanyigiriza. Abavuzi ba bodaboda ebikoma nsimbi bawanjagidde abakulembeze mu poliisi okwojuwaza abasirikale baabwe ku nguudo bayige engeri gye balina okukwasisamu amateeka g'okulwanyisa COVID-19 kubanga kaakano bakola kimu kya kusolooza nsimbi mu bantu.
Bano banokoddeyo ekyobudde bwe balina okukoma okukolerako ng'ababoodabooda ensimbi ezibagibwako ng'engasi nga bagudde mu nsobi entambuza y'abalwadde abayi n'ebirala ng'abamu ku bapoliisi tebagoberera nnambika ya mukulembeze wa ggwanga lino nga bakola bye baagadde. Nyanze magambo ashirafu nyigirizibwa ku poliisi y'e Butenga abakuumaddembe batunyigiriza mu mbeera eno ey'amateeka ga pulezidenti ge yatuwa. Tetumenya amateeka naye bo batukwata nga essaawa ziweze 10 bagamba twamenya amateeka ate bwe bakulanga otambula ku ssaawa emu bagamba watambudde essaawa 2 nga wanyuse dda oba waka enkeera nga bakukwata bano na piki y'oku stage. Amanya yenze kizza wano ku boda Butenga stage kyetusanze mu buzibu bwa boda abasirikale be wano waffe bennyini basusse tunyigiriza 12 tuba tunyuka ngo obudde waffe tubumanyi naye bo baleeta ne batandika otunyigiriza batugamba 12 zaweze nga twanyuse na stage nga nkalu naye bo ne batulinda ku machanga tukomyewo okukola ku stage ne bakwata piki zaffe kyetubuuza ffe tuli babbi tuli bamenyi b'amateeka tukola ki bati baba batulugunya ku machanga ate obudde president bwatuwa twabukwata. Akulanga omuduumizi wa poliisi e Bukomansimbi ASP Nicholas Namanya agambye nti waliwo basajja be bakiwagi kyokka n'asuubiza okunoonyereza ku nsonga eno. Ensonga z'ettaka asongedde okulinnya enkandago mu disitulikiti y'e Wakiso abantu bangi basula ku tebuukye olw'abatamanya ngamba bawamba ettaka lyabwe nga beerimbise mu gavumenti. Ssentebe wa ggombolola y'e Kasanje mu Busiro Zinda Jonathan Gaira agamba nti abantu abagobaganya abantu ku ttaka bagira mu kifaananyi kya gavumenti olwo ne batiisatiisa buli abeesimbamu. Naye ogenda okuwulira nti omuntu azze okunyigiriza omutuuze ali ku ttaka eryo oba n'abasenza basanzeeko nga agamba nti from above nze ngenda kubeera wano okumala ennaku bwe ziti. Ogenda okulaba nga amagye ne poliisi bisapootinga ye mu abatuuze nga babakuba emiggo nga muvaako. Bwe ŋŋambira nti ekitegeeza nti bwebanga ddala nga gavumenti etunudde nti Mailoland kibadde kizibu lwaki bate abo abattawaanya baagali ya Mailoland basooka bagobera etteeka littaka ligamba ki abantu basigale nga balambulukufu. Ono ategeezezza nti ensonga z'abantu abagobaganyizibwa ku ttaka zisobola bulungi okugonjoolwa ng'ab'obuyinza bagoberera amateeka agaliwo kaakano wabula bangi bageesa olubabba ne bakozesa lyanyi. Mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu bannarotara beegattira mu Rotary Club ey'e Lukaya basonze ensawo za seminti 17 okuyambako mu kuzimba ennyumba z'abasawo ku ddwaliro lya gavumenti erya Black Cat Health Center 3 okusobozesa abasawo okusula mu ddwaliro eryo. Eddwaliro ly'e Black Cat mu kiseera kino lirina ekizibu ky'ebbula ly'ennyumba z'abasawo ekiviirako bannalukaya naddala abakyala abazito obutatuusibwako mpeereza gye beetaaga. Bannarotara abeetabirye Lukaya babakana n'eddimu ery'okuzimba ennyumba z'abasawo ku ddwaliro eryo ng'ensimbi ezisuka mu bukadde 40 ze zeetaagibwa okumaliriza omulimu ogwo era mu kiseera kino ensawo za seminti 17 zisakakuŋŋaanyizibwawo. Akulira projekiti mu Rotary Club y'e Lukaya era nga ye mmeeya w'ekibuga Lukaya Rotarian Charles Tamale awanjagidde bannalukaya beegatte ku Rotary okuwagira n'okutumbula ebyobulamu mu kitundu ekyo kisobole okututumuka okuva weekiri. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga tunaddingana edda.